kati gwe Sami yawandiika oluyimba yaluwandiika wa nze siri kwagala kumanya buno nti mpandiise ennyimba nnyingi nga hiiti hiiti ziri ennene olwo lutasobola kufuuka kati gwe mbuzi osobola okuva ino yasama ekinyiizizza credit yange gikwata simanyi gigabira mulala okitegeera nkulabye ku interview Sami yawandiika oluyimba yawandiikawo waba teyateekamu linnya gwe beeramu ani yakola oluyimba olwo oli musiru yatembu oli musiru kituufu naye tosiri wala nnyo okusukka okuba gwe ogenda labe ojja labe ebizibu gwe wambwa tomanyira mwana amaze okugamba mwana mwala ono Karo Sky nti ajja kufuna obuzibu ne mwana mwala Karo Sky yamuzeemu nti Mudra alina ogutima oguvundu n'ebirala n'awerekereza gwenkutidde kwotadde obubbi kwotadde n'okwekaza wamala okunkuba sente zange muli ku sente zange entuuyo zange ze natobera muri ku wini wa mami oli gwe walonze eri muri ku sente zange ze nakuwa promoting oluyimba lwange ku mannyoko k'oli kummanyirira kale kasajja goli kabi no mwana mulenzi Mudra we yagambidde Karo nti tasobola genda maaso na kuba nti amufuula ava peace olw'ensonga nti mwana muwala ono empisa temuli era tasobola kumuteeka ku mutto gwani asobola okuteeka ku mutto gwe toyina mpisa oyasama sebo obudde bw'omala ng'ogamba Sami yawandiika oluyimba lwange ngenda ddujjayo ngenda ddusa wansi genda mejo yasame buli kyoyasama ate mwena ne banno ogenda mmanya wano nno ababiri bayongedde okuba nti bayisiŋŋanya ebisongovu eno nno yabadde emboozi yakafubo okukakana nga Mudra amugambye nti bajja kuba nga basisinkana essaawa yonna bajja kweraba oyita vapiisi gwe manjagala merenga gwani asobola okuteeka ku mutto gwe wawaani sente z'okuwandiika oluyimba gwe wawaani ate ofaale tugenda labagana ekasa ninaddemu so exactly byebyo mukwano gwange byogenze maaso n'okuba nti owulira amubuufu obufaananako bwe butyo eno nno yabadde emboozi wakati wa mwana mulenzi Mudra Divairo wamu ne mwana mwalo yamanyiddwa nga Karo Sky babadde bagenda maaso n'okuba nti bakyatingamu ku WhatsApp wabula sisuubira nti kuno kukyatinga kwa ddala oba kukyatinga kwabadde mu mirembe ne bagenda maaso n'okuba nti ebisongovu babyesuubiza ekisinga okuba nga kiyombya ababiri kyekyokuba nti mwana mwala oyo Karo Sky agamba nti Mudra yamubba sente zagamba nti wagattagatta awamu ziri mu bukadde 3 zagenda maaso n'okuba nga aleetanga bakole music promotion n'ebiringa ebyo nti Mudra n'atakikola wabula ate mukadde ke kamu ne Mudra agamba music yamuwandiika ne mwana mwala agenda maaso n'okuba nga credit agiwa balala ebyo ne bigenda maaso n'okuba nti bimunyiiza Mudra n'awulira ng'afa mukadde ke kamu Mudra agamba nti mwana mwala ono ebbanga ddene aleebeese nnyo Mudra agamba nti mwana mwala ono amuleebeese nnyo ebbanga ddene nga mwana mwala ono asabiriza Mudra nti Mudra amufuule nga ava peace babeere nga buli we batambula atambula naye kwegamba amufuule ng'oba bali mu mbeera ey'omukwano mukyuzi bwe batyo Mudra n'agamba nti ekyo kyoyagaana okuba nga akola ki akikola kyandibanga kyekibayombya ekirala era ekiyombya mwana mwala ono Karo Sky yali alowooza nti gwe bagenda okuteeka ku mutto oba yagenda okuba nga atambula n'omukulu abeere ng'ekintu yakirimu wabula ate waayita entemi 2 nga mwana mulenzi Mudra Divairo agenze maaso n'okuba nga asayininga mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Wamami so ne Winnie Wamami ali mu equation eno egenda maaso n'okuba nti eyombya ababiri bano nti Karo Sky teyasanyuka na sekusanyuka yena okulaba nti ate Winnie Wamami yagenda maaso n'okuba nga yeewangulira ogufo omutima gwa Mudra ogufo gw'okuba nti afuuka omuyimbi wa Mudra mu record label ye okubeera nti kati Mudra afa ku Winnie Wamami muwandiikira buyimba muwa promotion ngate mwana mwala Karo Sky yali alowooza nti ye gwe bagenda maaso n'okuba nti bajja kukolera bino byonna wabula ate Winnie Wamami n'agenda maaso n'okuba nti yenyigawo amubuufu ofaananako bwe buti olutalo nno lwandigetinga physical olw'ensonga nti wowulira beesuubiza okweraba n'okwesisinkana sekinabeerawo nga beerabye n'okwesisinkana nga besisinkanye ani amanyi tunaalinda bulinzi kale
bwe tuba ng'obwanga tubugyeko kaawo ne tugenda maaso n'okuba nti tubwerekezaako ewalala omuzungu gwogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo eddakiika eno omukulu oyo amanyiddwa nga David Greenhalgh. Omukulu oyo David Greenhalgh ye ex wa mwana muwala Bad Black oba goyinza okuyita Shanita Namuyimbwa. Omukulu ono bw'oba ojjukira bulungi emyaka egiyise yagenda maaso n'okukwata Bad Black n'agenda maaso n'okuba nga amukkata mu nkomyo. Bwe yali agenda maaso n'ogamba nti Bad Black yali agenze maaso n'okuba nga amubba obuwumbi 11. Wabula omukulu ono kyagenda maaso n'okuba nga akola Bad Black naye kyagenze maaso n'okuba nga kimutuukako. Omukulu ono yagenze maaso n'okuba nti akwatibwa nga yabadde ku misango gy'okuba nti he was accused of engaging in illegal arms dealing by brokering sales of military equipment. Omukulu ono amanyiddwa nga David Greenhalgh bagenda maaso n'okuba nti no bamuvunaana olw'okuba nti yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka ng'atunda ebyokulwanyisa. Omusajja ono yali bba wa Bad Black. David abagenze maaso okuba nti naagombebwamu obwala gye buvuddeko nti abadde agenda maaso n'okuba nti atunda ebintu ebyo ebyokulwanyisa abadde abitunda mu nsi nga Syria n'atunda mu nsi nga Libya n'atunda e Sudan wano ku muliraano. So omukulu ono yagenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwala okusinziira ku ggulu erya The Times. Bagenze maaso n'ogamba nti nno emisango gye bagenze maaso okuba nga bateeka ku mukulu ono Greenhalgh mulimu emisango 12 mwedu. Muli omusango gwe bayita breaching arms embargoes, cells being linked to some of the most violent conflicts of the past 2 decades. Nti abadde nga agenda maaso n'okuba nti waliwo amateeka agagenda maaso n'okuba nga ateekebwawo okuba nti nno temutunda byakulwanyisa mu saidi eno oba abantu abalina olutalo wano nawali. Kyokka omukulu n'abadde nga agenda maaso n'okuba nga abikola okugeza olutalo saidi z'e Libya, Syria, Sudan nakinti ebitundu ebyo ebibaddemu entalo ez'enjawulo ebitakkirizibwamu kubanga watundayo ebyokulwanyisa. Omukulu ono abadde nga agenda maaso okuba nga abikukusa n'agenda maaso n'okuba nti abitunda. Bagamba nti the case is considered to be one of the most significant prosecutions of unlawful arms deals to be brought before a British court. Nti omusango guno gye gimu ku misango semasango gyoyinza okugamba egy'obumenyi bw'amateeka oba okuba nti omuntu agenda maaso n'okwenyigira mu kutunda ebyokulwanyisa egimu ku misango egikyasinze okubeera eminene egikyagenze maaso n'okuba nti nno gireetebwa mu kooti eyo eya Bungereza. ojja kujjukira nti omukulu ono David Greenhalgh musajja asibukira ddala sayidi z'Ebungereza awo mbuufu obumu oba awulala. And the allegations stem from a 7-year investigation conducted by HM Revenue and Customs into suspected violations of arms embargoes. Ne bagenda maaso okuba nga bagamba nti ebyo byonna ebigenda maaso n'okuba nti bisuubirizwa bimaze nno ebbanga lya myaka 7 bweddu nga bagenda maaso n'okuba nti no bakola okunoonyereza wano nawali aba HM Revenue and Customs be bagenze maaso n'okuba nti nno bakebera okulaba ddala omukulu ono abadde agenda maaso n'okuba nti yeenyigira mu nsonga ezikwataganako bwe zityo. So Westminster omukulu ono gye yagenze maaso n'okuba nti nno asimbibwa maaso g'omulamuzi mu kooti eyo gye bayita Westminster Magistrates Court n'agenda maaso n'okuba nti awere nemba n'emisango mu buufu obumu oba obulala. In fact omusajja ono musajja mulala muko olw'ensonga nti bagamba n'ogamba nti mwana mulenzi ono oba omukulu ono David ex wa Bad Black yagenda maaso n'okuba nti nno n'abasajja abo abalasa olumanyi oyogera olulimi luno oluzungu basobola okusikaninga byogera kati tebaagala muntu kwogera ku bintu bino bikwatagana na ntalo zino naddala eziri mu nsi eyalasa n'ebintu ebirala. Ne bagamba nti omukulu ono abadde nabagenda maaso n'okuba nti nno abawa yeenyigira mu kulaba nti bafuna ennyonyi ezo zino ezidduka emisinde wabula nga nnwanyi. So abalwanyi ezo ennyonyi ez'ennwanyi oba zoyinza okuyita jet. Mwana mulenzi oyo David abadde nga agenda maaso n'okuba nti naziguza n'abasayidi abo abalasa ebintu nga zimmiza ebigambo saagala byogera bya luzungu nnyo ate babisikaninga ebyokulwanyisa kale binnamuzisa olina omumanya
n'emmundu ziri enkubi abadde ng'agenda maaso n'okuba nti nno Sudan eyo nti yaziteekayo naddala wabeererawo kali akavuyo ka Dafa omukulu oyo David Greenhag byonna abadde ng'agenda maaso n'okuba nti abikola mukadeke kambagamba nti mwana mulenzi oyo era agenda maaso n'okuba nti akyajingibwa emisango egirelated ku neva ne Pechora byagenda maaso n'okuba nti baawo zimiza bannange ezo ez'omu bbanga omukulu oyo agenda maaso n'okuba nti yeenyigira mu kulabanga ebintu by'okuba nti asapulayinga ebyokulwanyisa abadde nakinku nnyo nezitanka nno omukulu ono David abadde era yenyigira okusapulayinga tanka doza katanka musobola okuba nga muzimanyi bano bandaba firimu baki emmundu ezo waliwo omuyimbi waffe yatufaako ey'etuuma erinnya ly'emmundu kati emmundu ez'ekika ekyo nazo abadde ng'agenda maaso n'okuba nti azigaba mbwe South Sudan awo mwaka gwa 2014 mujjukira embeera we yagenda maaso n'okuba nga enyinyiitira nnyo omukulu ono ex-Wabad Black still abadde ng'agenda maaso n'okuba nti nno yeenyigira mu buvuyo obwo n'okulaba nti nno asapulayinga ebyokulwanyisa mu buufu obufaananako bwe butyo omukwano gwange agenda maaso n'okuba nga olaba sayidi eyo so waliwo ne bumundu buno obutono oba obumpimpi saagala era kwogera amannya ago mu luzungu ayinza ogatuli ku vidiyo egira kibati n'obumundumundu obwo obumpimpi abadde ng'agenda maaso n'okuba nti nno abuguza mu zitani ne tani ng'azisuubiza ne zigenda maaso n'okuba nti nno ziyingira sayidi ye Syria so bwe babadde bagenda maaso n'okuba nti nno bamusimbaganyiza maaso g'omulamuzi wali mu kooti e Westminster nga bwengenze maaso n'okuba nga nkunyonyola waliwo nega yamanyiddwa nga Christopher Mikes naye yagenze maaso n'okuba nga aleetebwa sayidi eyo mu buufu obumu oba bulala so both Greenhag and Farmakas have been granted bail and are scheduled to appear at Southwark Crown Court on June 26th so bano nno bagenze maaso n'okubeera nti baweebwa bail era bakuddamu okuba nti balabika maaso ga kooti ye Southwark Crown Court ng'enaku z'omwezi zijja kubeera 26 omwezi guno gwennyini mwe twogerera so omukulu oyo Greenhag yaganye okuba nti abaako nno nekyayogera bwe babadde mu kooti awo ex-Wabad Black ebintu tebinnaba kubanga bimutambulira kubanga emisango gyaliko gisobola okutuuka mu mbeera y'okulya mu nsi olukwena kiso bw'abanga yasibisa omwana waffe wano Shanita namuyimbwa Bad Black kati ndowooza n'ekyo yali agabira munne kyekiseera naye akifuneko sikimwagaliza abasiddi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwoli like nga video eno thank you so much webale nnyo ddala